abadde tajjangako wano songa amaze mu Uganda omwaka mulamba omubaka wa Buturuuki aze ne tunyumya ku nsonga ez'enjawulo. Buturuuki erina ebyafaayo biwanvu ate bikulu nnyo, naffe ne tumubuulira ebyafaayo by'obwakabaka bwa Buganda. Nga bwe mukimanyi Buturuuki nsi nkulu era waliyo emikisa mingi, ne bannayuganda bagendayo nnyo, waliyo abasuubulayo, era naffe ne tumubuulira ku mikisa egiri wano ne kampuni eza Buturuuki nnyingi eziri wano ezikola emirimu, abasizi b'ensimbi weebali. Tulowooza nti emikisa egyo giyinza okubeerawo. Tumuyitiddemu n'ebyafaayo by'obwakabaka abo bifaanana n'engeri wamuyitiddemu byafaayo byalumbuye si bya Bwakabaka. Wamuyitiddemu byafaayo byalumbuye si bya Kabaka, kubanga eggwanga weetudde terina political history na ggwanga lya Uganda, terina political history oba relationship na Bwakabaka bwa Buganda. Wamuyitiddemu bizibu byalumbuye naye ojja kuba bulungi tofaayo. Kati awo tuvuddewo ensi etegedde, tuli luddawa. Katandike bati bannayuganda mwenna n'Abaganda mwenna bali mu Buganda mbalamusiza kansipenti muli bulungi mwebale kukola olw'ennaku z'omwezi 17 z'Oktoba ku mwezi ogwokutaano mwaka 2024. Kansipenti muli bulungi mwebale kukola mulimu gwakubanja Ssaabasajja Kabaka lwankubadde nti mulimu okubuzaabuzibwa abantu aboogera ebikikinike n'abeewunzisenga ebiwundo. Wasanya Charles Peter Mayiga njala kutegeeza olina ky'otamanyi, you are missing a point nga bwe nakugambye ku lunaku lwokusatu. Abaganda bozanyirako essaawa zino abali wakati w'emyaka 4 ku 45 bakola ebitundu 7 ku buli 10. Abaganda abaliwo essaawa zino nkiddamu Wasanya Kaloli Salonga Mulengejja Peter Mayiga. Abaganda bozanyirako essaawa zino be Baganda bali wakati w'emyaka 45. Bano Abaganda tebalina kabaka yenna gwe baali balabyeko okuggyako Ronald Muwenda Mutebi II. Abasigadde bonna tubadde tusomako basome era nga n'ebikolobero byabakolebwako ne byafaayo tubimanyi. Kati olw'okuba nti olwo kabaka gwe tulabye nga tusinziira ku byafaayo ebyaliwo bakatikkira abeetamu bikolobero by'okutta bassekabaka, tolina gw'ogenda kulimba Muganda aliwo essaawa zino kyogenda musiba akatambaala ku mumwa. Kizibu nnyo. Empisa gye bayisaamu Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa tugimanyi bamuwa butwa. Empisa gye bayisaamu Ssekabaka Chwa ne Ssekabaka Mwanga tugimanyi bulungi nnyo. Kati tolina kwogenda kulimba nga generation eriwo essaawa zino ya myaka 45 nga erabyeko kabaka omusi Ronald Muwenda Mutebi owokubiri nga basigadde bonna babatta busi nga ate ne history tumumanyi jjajja ojja kujjamu n'empalo dduke takutokota woole. Ekyo olimba mukulu. History tumanyi twamusoma Katonda Kabaka ffenna abasinga obwangi gwe tulabyeko. Mwana wattu ate abadde atuwoomera antiiru mmwe nkwezenge emuzze okukyankalanya Obuganda. Kati kabikkuse vidiyo entuufu ketandike. Olwaleero oba okuva jjo mwadde muzze muwulire ebiboozi ti Mayiga yazze ku TV n'agamba Kabaka olwava ejjama nekola abasobe n'akyamako n'agenda na bibi okuwummulamu naye nga ffe bye twabagamba dda ne baleeta ekifaananyi ky'omuntu agenza okuwummula tubagamba nammwe mwerabireke tetugenda bakayanya ne tusirika. Naye obulimba busooka ate amazima ne gasookayo. Omukulu ono mu kulimba talina mukwatira nsawo, njala tugenda empola. Mwenna abadde bagobera programu yange ebimbulimbulange Mmengo kati myaka giwezeena mbadde nzijamba buulira butya Museveni lwe yajja butya Museveni Mayiga bajja abambowa ku kabaka ne baleetako abasirikale. Ne mbabulira nti Museveni ne Mayiga bakola enteekateeka ejja abambowa ku kabaka ne bateekawo abasirikale baabwe. Muwuliddeko omusajja gwe bayita Edward Sempijja eyabinnyise mu nsuwa n'adduka nga bwe badde baga nti yakulira abasirikale abakuuma kabaka. Omukulu Felix Kulaije yagambye bw'ati, wuliriza bulungi nnyo.
ekyo nekikola kati tutuma abasobola okutukirira abatukirira gyova oba olwo tukusuubira okubeera bakutegeeze bwe zinabwe ennaku 2 ng'olutumu bara away without official leave what you hear awol kati awo bwe tumala okutuma message ya awol tuteekawo board of inquiry office ono lwaki yabula dayabula oba yabuzibwawo twatugenda nokuba tuga nti yabuze naye nga yabuzibwawo so we leave the channels of tuleka okunoonyereza kubeere kugazi so bwe tumala okuzuula nti ddala yeyabula nga tumujja ku strength olwo aba afuuse disaata kati disaata office alina kuwenjebwa namba 2 bw'otumibwa omulimu ogw'enjawulo special duties nga Sempijja gwabaddeko kapiteni Sempijja ate olinawo obuvunanyizibwa bwa nkizo nti wanu wakwasa obuvunanyizibwa obw'enjawulo tetugenda kulwayo budde butono mukulu Felix Kulimbaje azini mukulu Felix Kulaije kigambo lai kitegeeza kulimba kati mu Luganda otuga nti Felix Kulimbaje mu Luzungu ne kibeera Felix Kulaije is good at lying but no worries wasanya kalo Charles Peter Mayiga njala soka kutegeeza nti tugenda kwambula n'obulimo watubulekebwe tutya video etandise abadde bazibangoberera ebbanga lyonna nzize mbagamba nti omukulu ono Edward Sempijja yabadde akulira ekibinja ekikumasabasajja Kabaka omukulu ono yetaba mu bikolobero okuba nti abadde akumira Ssaabasajja Mbuwambe omukulu ono yetaba mu bikolobero ebyokubbanga eby'amayira Ssaabasajja Kabaka mwe yabbira n'ensimbi enkalu hadi cash mu dola jiddamu omukulu ono yetaba mu bikolwa ebyokufutizanga Ssaabasajja Kabaka atamukkiriza dde okwetaaya ku biragiro bya Museveni omukulu ono abadde ng'asomola bya Kabaka ng'aliwa Muyiga na bitwalya Museveni era omukulu ono yetaba mu kikolwa ekyokubba ensimbi za Ssaabasajja Kabaka enkalu eza dola n'abula nazo kyatinkula akabanzi ka Ssaabasajja Kabaka n'agoba omusajja ono kuba mukuuma Mayiga n'asindika gaayo ne Tanzania ewaabwe eri embaziba agenda afune ku ddagala omwange era yamalayo wiiki nga 2 n'akomawo bw'akomawo n'ayagala dde ku gaadi ya Kabaka namuga ntaye omukulu ono n'abeera mu Mmengo nga waali kati wabadde mu Mmengo nga bwali Mayiga ng'akimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono amanyi ebintu bingi ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka n'ebikolobero byeyakolanga ku lwa Mayiga kati njala sooka bazzaamu katono emabega nsooke mbalage bulungi nnyo mu nkola entuufu ey'amagye ne UPDF Act esoma bw'eti omusirikale yenna owa UPDF mukama we yabeera CDF ompulidde bw'abeera CDF buli kintu kyonna kyakola alina okuripootinga wa CDF yalina olukusa okukola ekintu kyonna naddala nga kisukka ku ddute gye bamusindika okukolako omusirikale wa UPDF yena takkirizibwa kufuna orders kuva wa private wa muntu gwe bayita civilian kati njala soka bategeeza ne mu UPDF Act etteeka lisoma nti any serving UPD officers is not allowed to cross any border of Uganda without authorization from his boss. Etteeka erya UPDF Act litegeeza teri musirikale yenna wa UPDF akkirizibwa kusala nsalo ya Uganda nga tafunye lukusa kuva wa CDF oba akulira amagye. Si bwe guli era etteeka lisoma nti omusirikale wa UPDF tateekeddwa kufuna order kuva wa muntu yenna owa bulijjo. Takkirizibwa. Kati amagye gavulira gagamba nti Sempijja yabuze. Talabikako. Era bamunoonya. Olw'okuba nti ekiri Mmengo kitokota si kisaanikire, omukulu wa Ssanja Charles Peter Mayiga
ng'asinziira ku mitimbagano gye yagambye bw'ati. Yagambye bw'ati bwe mitimbagano gibadde mingi nga already kati awakanya echa ame spokesperson kulaije nti si kituufu. Yagambye bw'ati kasuka babasomera mu ligani. The Prime Minister of Buganda, Charles Peter Mayiga Saronga Mulengeja, has said that the head of Kabaka Protection Unit did not disappear as alleged by Afande Felix Kuraije, who has already declared him a wanted person. Saronga Mulengeja Mayiga said Captain Edward Sempija went for further studies abroad. Officially wrote to him about, however, sources say that Sempija flew to the exile in South Africa after being implicated in money deals in Mengo. What about that? Nti afutubadde ku bwakatekero wa Buganda Saronga Mulengeja Wasanya agambye nti omukuumi abadde akulira ekibinja ekikuma Ssaabasajja Kabaka teyabuze nga omwogezi w'amagye Felix Kulimba gye bwe yagambye nga bwe yamulangidde nti yabuze nti laba mwetaaga. Saronga Mulengeja ayongera mu maaso n'agamba nti Captain Edward Sempija yagenze ku misomo emitongole ebweru era ye ng'omuntu yamuwandiikidde era nti yamufunidde sikaala. Kati kambannyonnyole. Teri muntu wa bulijjo asobola kufunira scholarship mu sirikale wa UPDF. It is impossible. Era teri musirikale wa UPDF asobola kufuluma ggwanga tategeeza mukama we. It is impossible. Ekyokubiri, omusirikale nabo bagenda okufuna scholarship either va mu UPDF nga bamusindisa ogenda okusoma bwe bangeri private nga ye ebeera y'intaano mu ggwanga wakati. Kati Mayiga bw'agamba nti yafunidde ono scholarship ngaani era ye ngaani oyagala kuŋŋamba nti Mayiga kati osinga CDF w'amagye ga Uganda era osinga kulimba gy'obuyinza ng'eyavudde okola statement ani afuulinga ani. Kamba somero y'Oluganda egamba bweti afutubadde ku bwakatikkiro bwa Buganda avuddeyo n'atangaaza nti akulira ejje erikuuma Kabaka erya Kabaka Protection Unit Captain Edward Sempija teyabuzeewo nga abali ebweru oluvannyuma lw'eggye lya UPDF okulangirira nti ono anoonyezebwa. Wasanya Carol Saronga Mulengeja agamba nti ono yagenze ku misomo emitala w'amayanja oluvannyuma lw'okufuna sikaala nti era yamuwandiikira mu butongole n'amutegeezaako ng'omwogezi w'amagye lya UPDF spokesperson kuli ku fulaije wavaayo nga ku fulaije yavaayo n'aganga 15 n'ategeeza nga 15 Maayi nti Captain Sempija yabulankanya okuva mu mirimu gye era anoonyezebwa. Kati mukulu ani alimba bonna kati mutegedde bulungi. Kati ndi wano kutegeeza eggwanga muwulire bulungi. James birungi kwoli Felix Kulimba gye kwoli bannayuganda kwe bali kamba wamawulire amatuufu. Omukulu ono Captain Sempija mbagambye ba sente za Ssaabasajja Kabaka n'ebiwandiiko eby'omugaso byabadde ng'asomola n'abiwa Mayiga n'abiwa Museveni. Era Kabaka yali yamugoba dda abadde bazze bangoberera. Kanja ategeeza Felix Kulimba gye ne mukwano gwo Charles Peter Mayiga kumwe simanya ani asiiwaza ani. Mayiga atuuse okuba nga alina obuyinza obusinga obwa CDF. Kati wuliriza. Njala tegeeza eggwanga n'abantu mwenna mbategeeze nti omukulu ono Captain Edward Sempija ono yafulumye eggwanga lya Uganda nga bwetwogera essaawa ali mu ggwanga lya Amerika. Eno gy'agenda okuvaangira eggwanga lya Canada mu biseera ebitali byewalako ayinza n'okwekoonako mu Europe. So singa bwe baga nti ali mu South Africa oba nti tannafuluma kuba soose ze muyina bbiri nti ali mu ggwanga lya South Africa oba tannafuluma yeekwese. No, omukulu ono yayingidde eggwanga lya Amerika gy'agenda okuva yosolose Canada
mwenza n'omulyako ko mu Europe gye mujjaho katono nnyo so njala tegeeza bannayuganda mwenna n'okuma kutuka Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti omusajja yakunyagulwa n'akutulugunya mukulu Edward Ssempijja kapiteeni yayingidde edda eggwanga lya Amerika era gyali ali abutaala kuba temusobola mulaba atambula yeekwese n'olw'ensonga eyo muwulirize bulungi ku nsonga tebakulya ssente zo naye buli muntu ogenda kwebuuza ono yasobodde atya okufuluma nga tategeezezza bakama be ekyo ku mbeera eriwo ya Ssaabasajja Kabaka buli muntu amanyi ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ng'amanyi nti giyinza omuwunyira ng'ate abadde ali kumpi ne Ssaabasajja Kabaka obanga akozesebwa n'oba musiru mutooletoole naawe oyinza okwagala obinnyike mu nsuwa bikugwa enkoto bwentyo bwenja okugamba engeri gyafunye mu visa simanyi sijja kukulimba awo mba nkulimbye nekyo wamanya ali mu ggwanga lya Amerika bw'anaava ayingira eggwanga lya Canada kati Felix Kulaije tebaddamu kubuzaabuza mu musajja ali mu Uganda yeekwese biki no is in USA from there is going to head to Canada but later on he can end up in Europe according to my sources so ndozamutegedde waawo kati waliwo n'ensongera gye mbadde temumanyi kandi bategeeze okusinziira ku sources zange n'omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama naye gwe yagoba omukulu Douglas Mukiibi naye abadde abuze okuva olukiiko lwa Mayiga lwe yayita mu Bulange Mengo gye bamukunyiza ebibuuzo okumubuuza Ssaabasajja Kabaka gyali omukulu wa Douglas Mukiibi ne Kabaka era yamugobangamu kubasomola ebyama bye ne meeting oba olukiiko lwali mu Bulange Mengo olwaggwa oba olutuula lwa Buganda olwaggwa akawungeeza ako mukulu Douglas Mukiibi ne mukama wa Sir Charles Peter Mayiga kamera zange z'abagoberera okuva e Mengo ne zibolekeza mpaka ku Sheraton Hotel mu Gardens we bali batudde nga wano basinkanawo Christopher Damulira James Birungi n'ebitongole abalala okuteesa kikye bazzaako ono bwe Mukiibi emmotoka yamuleeta yali ya UC muzimanyi za State House ne bamala okwogera baayogera bingi nnyo omuliro okuba nti bagenda kyusa mu nkola gye bagenda kutwalamu ngeri Ssaabasajja Kabaka gye bagenda omujjawo meeting eno lwakomekkereza Mayiga yali asebe basobole okuzza mabega ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka namugamba wasayinga endagaano tetusobola kuzza kigambo kyonna ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Abaganda abatali Baganda abataddewo pressure okubanja kwa Ssaabasajja Kabaka ne muteeka abasajja bano ku pressure ku lunaku olwennyini lwali wakubiri ng'olukiiko luwedde mujjukira bulungi nnyo emmotoka eyaleeta omusajja ono Douglas Mukiibi amuvuga emutwala mu ggwanga ku kisaawe mwe yayitamu n'ayolekera mu ggwanga erya Canada eno mu ggwanga lya Canada we wali omusawo gwe badde bakozesanga okuggyako eddagala erisobola okuzzaako katono emisinde okusaanyizibwa oba okufa kwa Kabaka kubadde kutambulira era omwami ono mu ntambula n'essente baamuwa baamukwasa obukadde 480 okugenda okukola ku nsonga z'okufuna kye tuyita reverse antidote esooka reversingemu katono ku speed Ssaabasajja Kabaka mwadde akola ki mwabadde afiira yafuna obukadde 480 era omwami ono ennaku 2 mabega mubadde temukyamulaba wantu wonna mu nnaku 2 mabega yakomyewo ngera bebamu ku delegation egenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka gyali basobole omuwa eddagala lino lisobole okulivansingako katono ku speed Ssaabasajja Kabaka gy'abadde akola kijjabadde agenderako mazima ga Katonda buggulu nga n'obukuba butonyerera wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja John Katende Kiwalabi Male Sara Kagere Agnes Nabaloga mwenna ne mukulu Bali Mugera bawasa wa Sara Kagere mubadde mukimanyi bulungi nnyo ng'enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka tasukka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano mwenna mubadde mukimanyi nti empologoma ya Buganda tesukka nnaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano mwaka 2024 nga mukimanyi bulungi olwakazito
kembataddeko olwakazito bannayuganda ke babataddeko olwakazito bazzukulu b'Obuganda ke babataddeko ne mubeera mu paniki muntu ne musindika ono omuwandiisi wa Kabaka abadde omuwandiisi wa Kabaka w'ekyama agenda afune eddagala lisobola okuzzaako katono era muli mu nteekateeka egenda mumusange mumuwe eddagala at least asobole okufa omwaka ogujja mu nnaku ze bamuteeseteese nessikati nekyesimanyi nti kinaasoboka mwateekateeka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano guno olwera 27 ndoze badde buli ennaku 10 zokka musanyewo Ssaabasajja Kabaka era ng'okusinziira ku information gye nnina essaawa gyendaga nti Baale Mugera, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, John Katende, Peter Mayiga, Pauli David Wasajja, mwadde mwakoze dda ttiimu egenda okubeera nga ye administratinga oba okuteeka enteekateeka eziika eddamu okufuga Obuganda ng'ekigendera kyammwe kya making sure nti mutuula mu buyinza bwa Buganda emyaka emirala 20 nga teri abakoonako nga mwe muliidinga mwe musalawo ani afulumu emmengo ani ayingira ani atwala kintu ki ani atwala kintu ki ng'abantu bonna basinga obungi mumaze oba sideline nga buli kimu kimaze mwakola endagaano y'esseeri nga badde manyi nti 28 omwezi guno ogwokutaano Ssaabasajja Kabaka lubadde bavuunika entamuye nga bw'omanyi bwe nakugamba nti bw'olabanga omwana omunafu ewaka atandise okukola emirimu guno naguli n'ogw'otamutumye manya nti waliwo ekimugoba ate kiba kinene bassabale bannyabo emikolo Mayiga gyali mu kukola mu Bulange Mmengo tegibangawo mukolo after mukolo nabagambire ku Lwokutaano ajja kufuyita olukunga lw'abavubuka babateekemu ssente era akole dynasty ye na buli kimu ng'alina kikola nga bw'alina kikola mu Bulange Mmengo ate lwadde luludde mayinzimba wa information nga naye n'obujulizi kwebuli saagala balimba nti ate gundi yayogedde kino nga tekiriko bujulizi basewo ne bannyabo nyongera okubalamusa erinnya eryange Zinamale Vivian ali munamateeka olukiiko olukulu olutwala abavubuka mu Buganda ate era nga ndi muweereza wa Ssaabasajja Kabaka yasiima negatta ku kitongole kya Ssaabasajja kya CBS ng'akola ebyamateeka abakulembeze abajja tubayozayeza tukakukulabira namugenda okulayira nsaba mutegeere nti ekirayiro kyemugenda okuba leero kyekiraga entandikwa y'obuweereza bwammwe mu butongole nga musuubirwa okuba abeerufu buweereza nga muweereza n'omutima gumu n'obumalirivu ate nga mujjukira ekirayiro kyemugenda okuba leero obudde bwonna bagaliza buwanguzi kangende straight ku mukolo gwenina okulina saagala kusala kigambo naki nga sina bujulizi olunaku lwa jjo bwe mba sirabidde nnyo Mayiga n'akabinja ke konna omulidde Mapuuga Masayas yabadde yenyini Mayiga yabadde ku BBS Terefayina nga ono mukozi we ambuuza ebibuuzo eri ku 89 mpugadde Mapuuga nga gyali oba ku 88 ngeri waliyo Abedi Mwanika eno simanya wala nga waliyo Joyce Bagame Manga bonnanga Buganda bagifudde busy naye nga kiki nnyo kyemukweka akatali kabba magumba oli osuula mu mulyango sipiidi ng'esusse njagala bagamba ekigambo kimu musindisa abantu okutiisa abaana bali ku social media butayogera nsonga za Kabaka ffenna tetwewunzise nga biwuugulu nkugambye abaganda bali myaka 45 bakola ebitundu 75 ku buli 100 abalabye Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka olwali mwera mutebi w'okubiri abasigadde Obwakabaka bwe basomako busomi engeri gye bwasaanawo n'ababusaanyawo babamanyi kati tosobola kubuzaabuza bannayuganda sente osasudde bannamawulire osasudde TV osakoze buli kyokoze okubuzaabuza abantu ssebo olimba tetugenda kuzikiza njagala musabire nnyo omukuumi Kabaka gwe yali yeesiga ennyo omukulu Musaazi tegezeddwa kusooseza nti Musaazi naye yaweebwa obutwa nga tebajja kukkiriza abeerewo naye kuwa bujulizi musabire omusajja naye wa UPDF
bamutwalako Somalia nga bagala muzikirizeeyo ne kigaana mutwalako Karamoja ne kigaana bagezako mu kusoma ingizeko ne kigaana basizeeyo muwa kanyo kawulire naye agende mukama we naye ekikutta obudde kigenda buta Mayiga ne bw'onookola otya omala biseera tolina kyogenda kukola ekyo kyo nkikubuulira geego amawulire agafa embuga w'owulirira bino Ssaabasajja taasiibewo taasulewo yali ku mumwa era essaawa zino zennyini abakulu babadde batandise okuteekateeka engeri bitya gye bagenda okubikiramu Abaganda olwaleero pureesha aba social media gye bataddewo bataddeko akazito beewuuza nti tugenda kukikola tutya bakola bukubirire okulaba nga banoonyayo akadagala waakiri akasobola okutaasa empologoma egirenga ekyassa abakulu bano bagendereko ku pureesha naye ng'ate wowulira bino nti n'omusirikale wa Kabaka gwe yali yeesiga nfanfeewe bwe yali abuulira ebyama bye era nga mwesigwa naye baamuwadde akanyo kawulire era nga naye musajja wattu akeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu menshoni y'abasajja bano eriki nti balwana okuggyawo Kabaka balwana okuggyawo abo abaali bamanyi ebyama bya Kabaka balwana okweggyamu abo ababamanyi nti be bakozi b'ebikolobero mu Bwakabaka bo bennyini bakwate Obwakabaka babukulembere ebbanga eritali ggere batuuke okuta Obwakabaka obuzza mu mikono gy'abannannyini bwo nga bamanyi nti banyaguludde buli kya Buganda ng'ettaka lya Buganda balyekomezza balimazeewo nga Buganda tekyali Buganda wabula nga bagijjuzaamu ensi Abanyarwanda abagirira munda naye bino byonna bigenza okubaawo nga Bannayuganda baazuukuka nakugamba nti Kabaka si wa Baganda bokka olwaleero abantu abataddewo pureesha okubanja Kabaka wa Buganda Bannayuganda bonna okutwalizaamu bakugamba nti Kabaka alina okuddizibwa eddembe lye Kabaka talina musango ababuuza nti Kabaka mumuttira ki kitegeeza nti abantu abagaliza Kabaka ebirungi bangi ddala n'olw'ensonga eyo bakola bye bakola naye nga bakimanyi bulungi nti tebasobola kutuula mu Bwakabaka ne babeera mirembe kubanga ensi emaze obbategeera ebikolobero byabwe era bamaze okubalabisa ekikutta obudde kigenda buta Mayiga ne bw'onookola otya omala biseera tolina kyogenda kukola ekyo kyo nkikubuulira tolina kyogenda kukola bino ebigambo wagambye ng'oli ku CBS bino ebigambo wayogedde nga bakubuuzizza njagala ekintu kiri kye mbadde mbasomesa kye bayita facial expression ne body language mukire bulungi nnyo kansooke mbazanyira akatambi kano ke yayogera ng'ayogera ku Kabaka Ssekabaka Kintu mulyoke mmanyi kino kye bayita pre-method statement emboozi enteeketeeke nga bateekateeka ku kiki ekijja nkabaddira mu buddizi abaleeta kankabazanyire abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda be yali nabo ne batayogera bagamba bugambi Kintu abuze abamu bagamba bamuttirayo abalala nti ensolo ze zaamutta ng'ayigga naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana gye kyatandikira emyaka tugenda mu 1000 nina akantu ke ssaakwatamu awo mukulu owakabano Mahega abaleeta eŋŋombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale yali nnono waliwo ebintu bibiri byanjawulo ennono yanjawulo n'abantu ennono yanjawulo n'abantu ssaako obulombolombo ompulidde bulungi nnyo kati bwe tuvaawo n'ogamba nti Ssekabaka Kintu bwe yagenda yali alaze yabula n'ekigambwa nti yageragenze kuyigga ensolo n'emuttirayo taata munnange owakabano teri Kabaka wa Buganda yeeyigira mu Buganda tabangayo mu byafaayo Kabaka bamuyigira buyigizi
nga n'ekika ekiyigira Ssaabasajja Kabaka kimanyikiddwa, n'ekirunda ente ze kimanyikiddwa, n'ekikola buli kimu. Kati ogambe nti Ssaabasajja Kabaka kintu yafa ng'ensolo zimussa agenze kuyigga. Mayiga kugaba Baganda bw'otulabako amatu otuyitira ddala biwuugulu. Kabaka wa Buganda ng'agenda okuyigga. Kale yagenda okuyigga n'afa ng'ensolo emusse. Be yagenda nabo ne bakomawo ne bakugamba nti we wava ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bo teba ne mu magye komanda akulira amagye kimubeerera kizibu nnyo okudda nga bataliyani ye oba abasirikale bonna be yagenze ne bafudde. It is impossible. Era ebisinga obungi balwana mpaka bona bwe battibwa. Tosobola kuŋŋa nti yali akulidde ensolo yamutta bane bakomola babanyumiza emboozi eno. Mayiga bakabaka ba Buganda bonna bayigire era ebika n'ekika ekiyigira Kabaka weekiri. Kabaka tayigga bayigira muyiggire. Kati mu Abanyaluhanda abaaka bano abatasobola kumanya bulombolombo na nnono mutuleeseeko obuzibu. Kati gw'ogamba nti abaagamba nti Kabaka awangaale bo baawonawo batya? Gwoza lwaki tugamba nti wendigwa waaligwa? Kati ye yagwa bo ne badduka abaali balina okukulembera. Kankabaddiremu abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Kabaka kintu bwe yamala okutereeza abaleeta eŋŋombe egamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Ennono si bantu. Ennono si bantu nedda. Abantu n'ennono weeri. Ennono tugoberera ngoberere ate tuyiga nji gye bagitusomesa naffe ne tutandikira okuyiga. Waawulula mbw eno tugenze mu maaso. bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga. Kabaka teyadda be yali nabo ne batayogera ani bagamba bugambi kintu abuze. Abamu bagamba bamuttirayo, abalala nti ensolo ze zamutta ng'ayigga. Naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale, abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda eguddemu omutawaana. Abasinga bagamba yafiirayo baamutta, abalala bagamba nti ensolo ze zaamutta. Mahega mu Buganda kye tuyita okuyigga tumala kuziga. Bwe tumala okuziga ekituzigisa kye kino wano kankikunnyonnyola mukulu Mahiga ow'Akabano. Ekituzigisa kwe kumanya kika kya nsolo ki kye tugenda okuyigga. Era tugoba buufu bwa nsolo eyo na bigere ne tumanya nsolo ki. Twawula engabi, twawula embogo, twawula buli kisolo kyonna ebigere byakyo ne tumanya ensolo gye tugenda okuyigga efaanana etya. Ne tumanya ekisaka mweri, ne tumanya obudde bwegenda okulya oba okunywa n'okudda okwewunzikako. Then ne tujja oba tugizindukiriza ku makya oba kawungeezi nga tukozesa embwa, entuula n'amafumu. Teri Muganda asobola kweŋŋanga nsolo esukkamu emu bw'agenda kuyigga nsolo zisukka mu 10 mbwe ensolo ze zaamutta zaali mmeka. Kwera tuga nti Kabaka kintu yali musiru nnyo ogenda okulumba ensolo ng'ali bwamu ng'ensolo zisukkamu emu. Tumala kuziga oba okuziga okumanyi simanyi musajja wattu. Tudde mu kifo ekikyamu okuziga okumanyi. Okuziga kale mu Luzungu okuziga kubayita ndooza. Nkikunnyonnyola ekya mu Luzungu. Ndooza naligeti ku bantu kusopangeti okukola research. Okukola research ku kintu ky'ogenda okutta naddala ng'ebisolo. Kati Abaganda kwe tuyita okuziga osooka n'ogenda kati gowoga nti sigenda kulwako. Katugende wano. Bino bwe wayogedde ng'oli ku TV. Njala mutunuulira body language olulimi lw'omubiri, amaaso, engeri gy'afulumyamu ebigambo, then tukuba njala batera masimu. Nze ekyebisa
Ssaabasajja sikimanya nkono mu Bwakabaka. Naye ndowooza Oweekitiibwa Walusimbi bwe yakwasibwa Ddamula kwogera ku okwasooka nga Katikkiro mu lukiiko ndowooza gwali mwezi gwa 28. Si yeno gye njagala. Sorry, munsonyi mukatono, si gye njagala, yiino. Gye njagala yiino. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya? Ssaabasajja Kabaka gy'ali ayogera okuba obulungi. Nabagamba mu mwezi ogw'okunanga 6 nafulumya ekiwandiiko ky'amawulire nayogerako eri abamawulire nti Ssaabasajja ali bweru yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi ate noza kati mwamulabye nga aliko Namibia eyo gyali naye abasawo bamulondoola tebaagala dde ku mirimu kabalabe ng'ay'omuzaamu okutuusa bw'anaabeera mu mbeera b'abasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo. Abantu bangi tebamanyi nti Kabaka alina emirimu mingi oba abantu balowooza nti Kabaka akeera n'atuula mu ofiisi ye n'akola emirimu era alina emirimu mingi nnyo era tumuwa lipoota mpitirivu n'ebintu ebyokusoma na biki bingi era bimukooya n'okulaba abagenyi. Kabaka alaba abantu bangi nnyo abatajja mu wano ku terefayina kale emirimu egyo giba mingi gimukooya okusinga abantu kyebalowooza. Abantu boola okuba balaba Katikkiro buli wantu balowooza Kabaka tayi wali kyakola baga nti Kabaka akeera kukola ki Kabaka akeera kukola kati abasawo tebaagala akole emirimu egyo kubanga bw'okosekamu oluusi kyagala n'owummula ate emirimu gya Kabaka oluusi giba gyakulowooza. Omanyi abakulembeze mirundi mingi baba n'omulimu ogwo gwetaaga okulowooza n'obaako by'osalawo. Abantu bangi tebamanyi nti obwongo okubukozesa kikoya nnyo n'okukozesa emikono. Singa obadde okubiriza enkiiko n'abantu bwe baba bakuwadde empapula ezirimu ebirowoozo ne bakusaba osalewo oba owabule ogenda okuzibya obudde ng'okooye. Kaakati abasawo tebaagala akole emirimu gya ngeri eyo baagala awummule buwummuzi okutuusa lwanaabeera mu mbeera nti emusobozesa okukola emirimu gye nga bwe gwabanga edda naye nga gyali era alamula Obuganda abulamula bulungi. Kati Oweekitiibwa nange nkubuuliza naye bw'okola emmengo oba ebibuuzo ebitutomere ebimu nga tetusobola biddamu ebimu nga tusobola biddamu ku Sande wiiki eno olunaku sijja ddu era gyali alamula Obuganda. Abasawo bamugamba agende Namibia kyokka nga ffe twayogera ddi Kabaka agenze Namibia era bamulondoola kati mwana mulenzi weekoze ebintu emmengo wano olwava Germany nga ffe twayogera nti ali Namibia nga gwe toyogedde nti kale ali Namibia wasaba bamulondoola ali Namibia era takkirizibwa kukola mirimu essaawa zino mbukubanga alina emirimu mingi nnyo era abantu bangi nnyo nga bukyanga abalabaddi bwagoba buli muntu yonna n'abalangira n'abambejja n'abaana ba Kabaka bonna tebakyalaba Ssaabasajja Kabaka emyaka gino gyonna tebakyamulaba abataka tebakyalaba Kabaka abalangira n'abambejja tebakyalaba Kabaka na buli muntu takyalaba Kabaka kati biki byogera musajja gwe tetugenda kulwawo. Kati mumpulirize bulungi nnyo bassebo ne bannyama nze kisooka sitiisibwatiisibwa oba oli mumbejja oba oli mulangira oba oli munnabyabufuzi oba oli munyarwanda atayagala Buganda ng'oli olowooza nti osobola okuntiisatiisa ku nsonga za Buganda nkugamba nze sitiisibwatiisibwa kyekisookera ddala ku lwa Buganda. Lwaki? Kinkakatako nga muzzukulu wa Buganda okulwanirira eggwanga lyange n'okulwanira Namulole Ssaabasajja Kabaka. Tetujja kukkiriza Bwakabaka bwaffe na Ssaabasajja kusaanyizibwawo gwe tusoose okulabako mu bulamu bwaffe. Tetujja kikkiriza. Bino bijja sigala ku record. Kati gwaliyo nga bakubuzaabuza olw'emikolo gye bateeka mu Bulange buli ku nnaku ne gye bategeka ebweru wa Bulange.
Fete tujja kubanga mu abamu abewunzi se tuli luwugulu tuwunzika misana ekiro ne tubuukabuuka nedda. Essaawa 24 tuba tula emisana tulaba n'ekiro tulaba. Kati mwenna abali mu kika ky'ebiwugulu abewunzika emisana ekiro ne muwoza nti musobola okutambula. Tetugenda kukkiriziganya nammwe. Olwadde mbokola kyoyagala. Muleko kutiisa abantu. Nga bamwe mulina information eralaga Ssaabasajja Kabaka ali bulungi gye mba mutambuza. Fa bagamba Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe yawambibwa era ali mubi. Mutuleke tutambuza information. Akufumbire y'omuntu omufumbire abigire mwenkanya ki evvumbe. Tetwandyetaaze nnyo muntu kutiisa muntu aleese information bakutegeeza abantu bane. Naawe leeta information ng'okakasa abantu ku kiki kyoyogerako. Mulekeraawo kutiisa. Nze wentuuse ne bannange batuuse katufuuse ebbwa lya mu mpatanya za makugunyu. N'ennyiriro tasobola ddejjanjaba okuggyako omusawo nkiddamu. Essaawa zino we tukutte ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka omubanja n'okutulugunyiza okwa ne gyali. Tufuuse ebbwa wakati mu ntabiro y'amakugunyu nga ne nannyini makugunyu tasobola kulyejjanjaba kuba tasobola kweringizaayo okuggyako omusawo. Kati mutujje empola. N'onjogera Luganda. Olejaga nti omwana asaasanyiza entungo njogera Luganda opulidde bulungi nnyo. Essaawa zino tufuuse ebbwa mu mpataanya z'amakugunyu nga ne nannyini makugunyu tasobola kwerabayo wadde okwejjanja okuggyako nga musawo y'amujjanjabye. Ne bw'onooleeta endabiso gye muyita endabirwamu nti weerabayo tosobola kwerabayo okuggyako nga musawo. Ompulidde bulungi nnyo. Kati abali mu kutiisa singa biki mugende mutiise bannyammwe kubanga gye bali. Ffe tetugenda kutiisibwa.